عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، واعلموا أنه خير الزاد. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو الذي قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. basazibannanga bebitiibwa, nsaba Allah w'ekitiibwa tufule babitiibwa kuno ku nsi ne mu kabbuli zaffe. Omusomo oguli mu ddiiro, tusimba tutalayiniza esswala. Sooka olabe, naawe oyinza okuba olinga nze nga totuulangako mu ddalasa ng'eri ku mulamu ogwo. Kati omukisa tugufunye. Kyekiri ku mmeeza bwino namukuŋŋaanyizza. Yenkanawa mungi ddala. Ngenda musomeseza mu ddalasa nga 30 nga tuli ku nsonga eki. Tusimba tutyalayiniza essala kubanga waliwo obujulizi obutegeeza nti ibadaati zonna nannyini nsi tayagalamu kutetenkanya. Kale tayagala ibada gikola ku sisitemu ya kubanga ogikola nga gwe bw'oyagala, kubanga si gwe wazimba ejjana. Kisoboka okuba ng'engeri gye musimbamu layini ku muzikiti guno nga mugimatira. Nakino kisoboka nga ne Allah siwulira, kubanga kino gye kiri ng'engeri gye musimbamu layini siwulira nga mugimatira, naye ng'ewa Allah offside. Nga Allah alabawo nothing, alabawo zero. Lwaki? Waliwo amateeka. Kale sijja bakisa wani waffe gatubulamu agakwata kusimba siwulira layini z'essala. Alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum, eyateekawo obulamu n'okufa lwa nsonga egi abagezese. Ku nsonga ki? ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, kumwenna ani analongoosa. Nekitegeeza nti okufa Allah abeera atubipingako atulabula siwulira tulongoose eki siwulira gamba emirimu gye siwulira gye tukola mirimu ki gamba gyonna, kubanga amala mirimu gyonna. Ng'otwalidde muno gamba n'okusimba layini z'essala nga tonnafafuna ku bwino, oba bulijjo osimba layini ku sisitemu ya volongoto. Simanya nasi ku nasi akabaliga wakalemezaamu, katifuna ku bwino otereze nga tonnafa, nawe otuuke mu maaso ga Allah nga wasaala ng'ebiriyo. Kubanga mu hadiisi emu omubaka yatugamba nti fa inna taswiyata sufuufi, mazima ekyokutereeza layini nga Allah bw'ayagala min tamaami sala, kimu ku bijjuza essala. Ibaada nnene. Tukole tutya? Tufune ku bwino, tukooye ebitetenkanye. Nasi ku nasi oyo si bwino, gantu gapangirire. Bwino agamba ki? Kigere ku kigere, kakongovule. Mbuulira oba wali osaddeko ku swala ne musimba layini ku sisitemu eyo. Mu hadiisi emu eri Muslim omubaka ayogera atya ku swala, wulira yatuga nti fa innama yusalli li nafsi.
kale swala gy'asaala ye abali ku mikutu abamanya kukozesa emikutu ne basomerako kati waliwo omukutu oguyitibwa alkitaabu wassunna ate guyingira kwangu nnyo waliwo kalinki ketugaba noyingira nojja mu kirasi ne tusoma era gino emisomo gyegiri wagirabye tusimba tutya layini z'essala ab'oku mukutu ogwo nagambye baweereza seeka yatusomesa baali batereza layini z'essala nga mulimu Omunigeria atamanyi bwino omusaaze n'ayagala akole nannyini nsi kyayagala ku nsi ye kitya mpozi ekigere kyakiteeke ku kikye Omunigeria n'amukuba ekikonde tayagala mumanyiira toyagala mateeka ga Allah teekebwe mu nkola ku nsi ya Allah. Abali ku mukutu n'abasibize baweereza omusomo ogwo masidi yakyankalana lwaki omusaaze akubye omusaaze ekikonde amuvunaana ki kumuteekako kigere. Lwaki kisoboka omusaaze ng'ali mugagga ate amuteekako ekigere imwava atambulira ku boda boda essolo ezimbibwa ku takabburu mwagiyigirawa ani yagibasomesa? Tebakuteekako kigere ng'ate omubaka bwe yasomesa takabburu zaaki ezo? Kubanga byempulya nti abeeru tebakkiriza ate nga bwino kyagamba nga tonnafawulira. Sooka owulire Qur'an, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ekyateekesawo okufa tulongoose bannange. Olwo Allah batubipingako atuwoninga naawe essaawa yonna ogenda naye olaba otuuka mu maaso ga Allah nga tosimbangako layini nga Allah bw'ayagala. Ku mulembe guno gwa bwino tofunangako omusomo ogusomesa kusimba layini, kati guno guli mu maaso go. Nkwegayiridde towakanya bwino nga sibiwulirangako ebyo. Nasi ku nasi ago gafu. Ate byetwakula tumanyidde byetwakulirako naye bifu. Mu hadithi emuwulira nabbi waffe yatugamba sallallahu alayhi wasallam yatuga nti wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Mukitegeereko nti ibaada esinga ibaada zonna siwulira nekitegeeza ky'omugezi tazanyiraku nga akala Abaganda bagamba batyawo anakujja emize temukawulyako anakujja n'Abaganda balina ebigambo ebyo baba bakasimawa lyokuba mwe temukamanyi kale tuyambye okutegeera ddalasa yaffe. Anakujja emize kati ono akamanya naye takeekakasa akola atya? Baali bategeeza ki? Kati anakujja emize baali bategeeza ki anti? Kati wakwata bukwasi tewakategeera.
anaakujjeemize ageya nnyoko ng'owulira. Baali bategeeza ki? Amakulu oba bulijjo osobola okwefuga nga waliwo ebizibu ebirala, osobola okwefuga nga bageya nnyoko. Eri olabiraawo ng'ekikonde ku nnyindo amannyo gayiise. Lwaki? Bagayeza maama we. Naye nga kisooka nga bulijjo abantu bamanyi nti omanyi n'okulwana. Ne bakonye ku nnyoko kitegeeza ki? Siwulira? Bakonye mu liiso. Olina okujjayo n'ag'omu buto. Maama wange omuzanyireko nga ndaba. Biggweraawo. Ebirala kimbireesi. Ani abigatta n'eddalasa yaffe? Gamba anaatujjeemize azanyira ku swala. Kubanga ddalasa yaffe gyegenda mu maaso, gwe ekintu kyolaba ng'ekyokusaaga, tujja kulaba ku bwino nga Umaru yakuba ku miggo n'Abu Hurayra ng'akubira kyabasaaze kutereeza layini. Kati ng'ebyo mu Nigeria gwe baatunyumiza oyo eyakuba omuntu ekikonde, kati Umaru singa yaliwo luzira myaka emeka mayisa bakusomesa ensemba ya layini entuufu ate olwana tolina magezi. Ndaba nga Umaru yali badde asooka mukuba embooko 400 namusindika eruzira addemu ku magezi. Ekyebbeeyi kyaffe sala. Umaru yakuba abantu emiggo nga tereeza layini. Bagamba tereeza ekigere kitunuze mu kibula. Bannanga basaaze twabaaki. Essola yiyo bakuyamba otereeze essola yejjule bulungi otuke mu maaso ga Allah ngegenda kuyamba. Bakumalako mirembe ko Umaru pya n'Abu Hurayra ng'awuttula. Nekitegeeza nti ibaada y'okusimba layini gamba nkulu olw'ensonga sekasetuba tolina ddoboozi lituuka eno omponye bali yali okijjuzeewo ekyo. Ibaada y'okusimba layini nkulu kubanga banenera ekigambo kyammwe muddalasa mubaddemu gattagatta bye twakwogera ombuulire. Ebaada y'okusimba layini nkulu olw'ensonga kubanga nze kinsanyusa nnyo okulanga ddalasa etegeerekese ne sireekaanira bwereere. Nze temunampa kyenjagala. Kale singa bagamba ibaada y'okufuna wuzu nkulu olw'ensonga singa otuuka mu musomo nga basomesa kukutayammama kukola ki? Ku yunivasite gye mbadde wallahi bw'owangala olaba ebinene nekirabako n'amaaso gange bwe nti nga doktor mulamba tamanyi kutayammama. Nga tebakiŋŋambye bugambi niŋŋamba eddalasa z'omizikiti nga za mugaso. Nga tasobola nakola rukuu okutama ku maviivi ng'omubaka bwe yasomesa nga takisobola naye nga doktor kuliyatu sharia. Kati kyenjala okutegeeza singa bagamba nti ibaada bw'otuukanga mu musomo nga basomesa kutayammama omusomo ogwo mukulu kubanga lwaki kabalemye njalo kireete bulala gwe olabika okitegedde. Njalo gattegatte bino basokolabe singa baga nti bw'otuukanga mu ddalasa ng'eddalasa eyo esomesa ku wuzu
ofuna werekereze ebirala otule mu ddalasa eyo kubanga eddalasa eyo nkulu olw'ensonga awo wenjagala waliwo dashi awo byonna mbiwulira naye sitimumpa ansa nze Jackson nkugaziyiza ekintu tufune ansa mu bwangu. Singa osanga omusomo nga basomesa kusiiga ku stokisi omusomo ogwo mukulu kubanga simanyi lwaki kiganye kikembe njala yabayiseemu njagadde ongambe nti lwakubanga ogulina akakwate ne waliyo emisomo nga gina akakwate ne swala mbuuza mmwe nga musomo ki gamba ogusomesa ku tayama mugulina akakwate ne kyetaagisa ne tugufuna newefiriza emirimu gyonna otula mu ddalasa y'okusomesa tayamamu kyetaagisa lwaki ate buyinza okukeera enkya nga weetaagisa kukola tayamumu simanyi okitegeera n'okola gafu n'oyingira mu ssala ng'oli mukyafu nga gwomanyi wakoze naye nga wakoze gafu lwaki mpozi tosomesebwangako ku siwulira gwolooza nti byakutetenkanya n'otetenkanya ku kakana ngo kakati sokolabe omusomo nga gusomesa ku wuzu guba mukulu lwaki anti guyina akakwate ne swala kisoboka munange n'otuuka mu maaso ga Allah nga wasaalanga nnyo ne sijida emeze naye nga byonna poteya lwaki you are not good in kufuna wuzu but you are good in kusaala ensonga ndoza mutandise ogiraba omusomo nga gusomesa ku nnyambala mbuuza mukulu oba nedda lwaki anti guyina akakwate ne swala kubanga mu swala mulimu akalomboko tekiriko mateeka nga mateeka ki mu hadisi emu wulira ombaka yatugamba kantandikire mu Qur'an essula gye bayita Muddathir aya eyokuna Allah yagamba abasaaze yatugamba nti wathiyabaka fatahhir aya kumeka siwulira yakuna sura ki gamba Muddathir bona ogendako mu tafasiri nga Fathul Qadir nga tafsiri eyitibwa Bahrul Ulum ne tafsiri ya Qurtubi n'endala bino byejja okusangayo wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir toli mukazi engoye ze zikendeezi zibeere waggulu wa bukongovule mbuuza engoye zitwambala zirina akakwate n'essala engoye zirina amateeka tugagondere oba tugasaatuukiremu nga ffe tusaala busaazi ngene bwe tukweyesa bwe tusaala nnyo tukweyesa nnyo tugondere amateeka gafuga ennyambala oba tukweyese bukweyesa ng'okyanonya ansa wulira hadisi mu hadisi mubaka yatugamba almusbilu buli mukweyesa nga musajja fi salati essala gy'asaala laysa minallahi fi hillin wala haram ewa Allah temwesajjana aye temwonyesa muliro ani angattiramu bye twakoogera
ntya okwogera nzekka. Omusomo gwonna juzawaawo nga guyina akakwate ne sulya oteekangayo omulaka. Kati basaze bannaffe bano barikodinga omusomo bagukutte bagurikodinsi. Mbadde wali nakasera omusomo gumu gwensomeseza tusemba tutalaini ne bagurikodinga. Ebiraki mbigambye kati lwaki tobatuukirira? Nobateekamu kaddata ne bakola batya? Ne bakuba omusomo ogwo n'ogukola ki? Naawe no siwulira mbuuza kyetaagisa oba nedda? Lwaki tutaase ku basaazi bannaffe? Munnange bangi layini engeri gye bazisimbamu tebali ku bwino, bali kutetenkanya ate ng'ensonga z'eddiini nannyini nsaazagala kuzita mbuliza ku siwulira ku bwino. Mu hadithi emu omubaka yatugamba atya? Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatugamba man yuridillahu bihi khaira, Allah gwayagaliza obulungi. Obulungi muki? Mu nsonga zonna. Allah gwayagaliza obulungi mu maka ge. Allah gwayagaliza obulungi mu bizinensi ye, oba nnimiro oba busuubuzi oba transporti oba Allah gwayagaliza obulungi mu bizinensi ye. Allah gwayagaliza obulungi mu kabuli. Kubanga abafu ba mirundi ebiri. Waliyo abafu juzawo imejagaddawo gamba nga bali bulungi nnyo mu kabuli eyo, era nga bo tebejjusa lwaki baafa. Batuukira mu masala saluti kubaaniriza, batuukira mu byengere biyitirivu. Niwabayo abafu abalala siwulira nga batuukira mu miranga ate tebakyadda. Singa bakwata amasimu wali kubidde ku mukafiiri yenna eyafa yali kubuulidde, oba omusiraamu eyafa naye nga munnabidaa, musazi wabirevu, muzikiri kalenge, muyiri, musomi wa mawuledi, wali mukubiddeko nakubuulira kyaliko ekyo. Bwina alikkirira nga kyalaga kyekyo eri abafu nga bali bulungi mu kabbuli zaabwe, era nga tebali wafunda nga wootwa bateeka mu kabwanadaani uwo nga Allah yabiyingiramu n'agaziya nga bali wagazi nnyo mu maka. Kale kagambe nga ne mu Kampala tegajyamu ninga ge maka g'omuddi ogwo. Ali mu bulamu obweyagaza, yatihu riihu, ng'afuna n'akawuwa akava mu jjana. Bannange naife eri mu ttaka awo. Ajagala nkole ntya? Wulira hadithi, man yuridillahu bihi khaira, Allah gwayagaliza obulungi butya mu kabbuli. Allah gwayagaliza obulungi bye tulizuukira. Allah gwayagaliza obulungi mu mbeera ze zonna. Yufaqihuhu fi ddiin, amukenkula mu ddiini eno. Hadithi egobye ki? Gambe egobye mputtu ku bwino. Bwofunanga bwino murisivinge ate ka chance ke muyina tubasomesa mu Luganda. Nekitegeeza ki? Kyotamanyi buuza, simanyi ontegeera netogattawo mputtu nakukaayana. Eddala se yali wano, omusazi yali atudde awo, sebo yaggulawo olutalo. Tewaliwo gwe? Ani yaliwo kuba media? Waliwo gwe? Yajja y'amaanyi gonna nga tayagala tutomese ku birevu nakukendeza ngoye nogalaba ate nga naye ajja kufa. Ye yamanyi Oluganda nga mweruwere oba mukyotalo oba muki, yali atudde awo. Waliwo? Obuuza nga Siragi yaliwo. Abamu balowooza nti obugagga, Allah gwawadde obugagga abamwagaliza obulungi
tekiri open. Allah ayinza okuwa obugagga ate nakuwa nejjana, ayinza okuwa obugagga nakuteeka mu muliro oba osiranye. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qaruna yali nagagga ninga Allah yamutamwa. Allah gwayagadde amuwa ddiini. Basimba batalayini nasiku nasigafu nga sikiwulirangako. Okola ngani mu ddiini eno? Tokiwulirangako kati okiwulidde. Obadde alakiwakanyira okuba tokiwulirangako. Gwani yagamba nti wali gwe bulijjo omanyi nti eddiini yonna ogimanyi. Qaida egamba nti ma min alimin illa wa ya'zubu wa ta'zubu anhu sunna. Ma min alimin teri mumanyi illa wa ta'zubu anhu sunna. Okujjako ng'alina byatamanyi mu ddiini eno. Kati wabanga ekizibu ekyo kiri kubamanyi ate olwo gujja kuli ebinaddirira kigere kakongovule biki byalese ebyo sibiwulanga nako ebyo tobiwulanga akolekayo. Tubeere bagambe eri bwino ekyo Allah kiwa gwayagaliza kabbuli ennungi. Man yuridi llahu bihi khayra, Allah gwayagaliza obulungi, yufaqihu fi ddin, amuwa okukenkuka mu ddiini eno. Towakana eriyo omusaaze naye nga mu kizibu kyayina, mu bizibu byayina ate takyeraliikirangako lunaku n'olu, wabula yeeraliikirira lumu kufa abaana n'abaleka mu muzigo. Ani agati bagenda kwokya muliro olw'obwavu? Yeeraliikirira kimu. Era wali ayogera agagambo gano bayagajjawa ate muna abantu ne bagagula bagasaasaanya awo. Weewale ssente ogule emmotoka, tokkiriza kufa nga toguze emmotoka. Kisoboka okuba nga musaaze munnaffe ekizibu kye yaliikirira kufa nga taguze, siwulira naye nga tamanyi kusimba layini. Omusanga layini ng'ataddemu akabaliga. Teyeeraliikirira kufa nga tamanyi kusimba layini, wabula yeeraliikirira kufa nga taguze emmotoka. Sekase tubagula emmotoka. Nange mbuuza nange. Mbuuza Asani Kaluma wagula emmotoka. Eddoboozi akutuma ombuuzi. Nyina ensonga lwaki mubuuzizza. Sigulanga mmotoka. Naye wallahi tekirimu bye naliikiriza. Sikyaliikirako n'akamu. Era sanga musiramu ne musaasira muloko batagulanga mmotoka. Wabula musanga mu ssala ng'ataddemu akabaliga. Musaasirako ki? Gamba kufa nga tamanyi kuyimirira mu ssala. Ngenda kulaga bwino si byakuleekaana ng'alaga nti kabaliga nno tokazza mu ssala, tokkiriza kufa nga tomanyi kuyimirira mu ssala. Waakiri okkiriza ofe nga toguze emmotoka. Gwekyali muvubuka ndowooza weraliikirira ki ku bibiri? Butagula mmotoka. Ne muzikiti ogumu mwalimu omusaaze. Kuba simanyi kunyumya binyuma, nze nyumya bituufu. Kati omusaaze bambi ng'alina ku ssente era yanjagala nnyo. Naye nga tatula mu ddalasa zange lwakyasala ebirevu. Mu kifo kyo nti mujja musomesa yaga nti ajja mukuba, ajja kukuba. Omuzikiti guli awo erinnya lisiirikiddwa. Kale kambagambewo Kitebi. Omusaaze wandabangako nga mpa ssente emitwalo 2-3. Naye ng'asiiba nnyo omusazi waabirivu gapale gakweya. Tava Makka buli mwaka naye nga akola nnyo hijja umura. Asiba Mande n'Olwokuna. Kati lwalina ku lwa Mande. Ali wali asiibulukuka na Peter mpe ebyokusiibulukuka. Ne mugamba
saasiibye. Amanyi yaŋŋamba? Yaŋŋamba olabye. Amanyi kye neewuunya? Okusiba emmande faradhi oba sunna? Ate ekirevu? Kakati nze asaasibirwa mmande mbundabye. Ye musazi w'ebirevu mbunze ndabye. Wallahi yaŋŋamba nti olabye. Gapale gakweya ombaka tuga nti ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar. Buli mukweyesa omuliro. Hadithi eri mu Bukhari. Ng'olwokuba wasibye olw'emmande. Gwani yagamba nti sunna yesinga faradha. Obusiraamu nga busomerawo obwo. Musajja okulandagga. Mbadde ngamba tweraliikirira ebikulu. Nga tunaba kweraliikirira. Butagula mmotoka. Lowooza ku nsonga manye okusimba layini z'esswala. Kati wuliriza bino nga tonnafa. Ku nsonga y'okusimba layini, emisomo gye nategese egisukka mu 30. Tujja kwogera ku nsonga eziwerako. Olwaleero tuli mu kwogera ku nsonga egi kaifiya. How? Tugende maaso ne nakisuku nasi oba gafu. Kakati wulira. Bwe tuba twogera ku mateeka agafuga okusimba layini, essaawa ntuufu eri? Eruwa mbalira ku budde. Siwulya meka? Twaho badde olina ky'oŋŋamba bambi. Tujja kikola ssebo inshallah. Inshallah ssebo. Kakati waliwo points zetussaako essira mu topiki y'okusimba layini. Meka nyingi. Olwaleero tugenda kwogera ku points siwulira 3. Esooka sigenda girwako nnyo era neebaza abasaaze b'e Uganda mwagigondera. Twongere ogigondera. Era sirabangako basaaze bagijeemera okuggyako wali e Nakasero. Bw'oyisaalirayo ojja kiraba. Pointi kyeno wasulu saffil awwali bil awwal. Okujjuza layini nga tusooka kujjuza esooka ne tuzzaako siwulira ey'okubiri. Nsimba ddi ku y'okuna ng'ey'okusatu emaze ku siwulira. Nsimba ddi ku y'okutaano. Nawana weekiri mubagambe batya Allah. Nze mbadde sikiraba nkubadde nkimanyi wali ku kitebe. Osimba otya ku layini y'omwenda ng'ey'okusatu kiriko bwino. Mu hadithi mumbaka yatugamba atimmu saffa al-awwala fal-awwal, mujjuzenga esooka mudde kweddako. Mu hadithi endala yagamba man wasala saffa, omuntu bw'ayunga layini wasalahu Allah, ne Allah amuyunga. Wa man qata'a saffa, akutula layini qata'ahu Allah, ne Allah amukutula. Era Ibn Mas'ud lumu yatugamba bwati, yatugamba nti ra'aytuna la tuqamu hatta yatakamala bina as-sufuf. Ffe twalabwangako ng'essola tekimwa okujjawo nga imaamu akakasizza nti ennyiriri zijjudde. Olusooka lujjudde n'olwokubiri, naye ng'akyalengera abali ku lwokusatu ate ng'olwokubiri ng'essola tekimwa. Ra'aytuna, daba enkola y'abasahaba, twalabwangako la tuqamu ng'essola tekimibwa hatta yatakamala bina as-sufuf. Ebe Imam
Ahmad Shakir yabifulumya wasahahahu. Era ensonga njimaze olwaleero. Bambi nkitegedde bambi. Munsonyiwemu webale kujja. Kati ng'esolo okima yes tusooka kima tusimba layini naye nkitegedde naye yali ategeeza kuyingira mu swala ogamba nti Allahu akbar. Nga muri wayi ndala butujje kiraba. Okuyingira mu swala nga imamu walakakasa nti layini zeepanze bulungi ku system eyo. Tusooka kujjuza esooka ne tudda kuyo siwulira ku yookubiri ne tudda kuyo. Kale barakallahu fikum. Basaze bannanga b'ebitiibwa. Ensonga ey'okubiri giwulirize. Istiqamatu saffi kwe kutereeza layini. Wa ta'diluhu nozenkanyankanya. Hatta la yakunu fihi iwaju, zibeere nga temuli vuunya lyonna. Ate ensonga ey'okusatu, saddul khalal, kuziba myaganya. Bihaythu la yakunu fihi furaju, n'okakasanga layini nga temuli mwaganya gwonna. Kati ensonga ezebbiri ze tuliko, esooka twagimaze, wabula zino ebbiri, okutereeza layini nga temuli vuunya, nozitereeza obulungi nga temuli myaga. Siwulira? Kati ekyo kituukako tulina kudda mangu ku ntegeera y'abasahaba. Omubaka byabagambanga okusimba layini, batereeze layini baakolanga batya? Bwina alaga nga bo kye baakolanga alqadamu bilqadami, kigere ku kigere, alkaabu bilkaabi, kakongovule ku kakongovule. Nga bwe tugenda okukiraba. Olwo nga bali mu kutuukiriza mateeka gano gatya. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yalagiranga ebiragire ebiwerako mu kusimba layini. Mu ngeri y'okufunza obudde twakujjiddeyo bino 6 ekisooka ng'agamba nti istawu. Kyogere mpulire. Siwulira? Era siwulira? Lwaki mbikuddizaamu byogera? Kuba nawulirako kino kifu. Bw'obeera nga imamu togambanga stawu. Mbuza kyekimu nakiri? Njawulo ki? Kino ekyomubaka kyatandikanga na alifu nti i. Ensonga za ddiini si za kutetenkanya. Togambanga nti stawu, si stawu, wabula istawu. Ate ekiragiro ekyokubiri wuliriza, i'tadilu. Ate ekyokusatu, aqimu saffa. Ndeta kyakumeka? Suddul khalal. Ate ekyokutaano, la tazaru furujati lishayatin. Ate ekyomukaaga, watarasu. Bimeka ebyo? Siwulira? Kati kankuvuunuliremu.
istawu muterere, wa'tadilu mwenkanenkane, aqimu saffa muyimirize weerayini, suddul khalal muzibe emyaganya, la tadharu furujati lishayatin temuleka mu gap shaitani zijja kupakingamu, tarasu mwepange. Kyekiri ku biragiro ebyo? Ebiragiro ebyo teryasobola bituukiriza ng'akyayina ebizibu bino ebimeka. Siwulira? kasitoba ng'okyalimu akabaliga, ebiragiro bino tugenda bisobola bituukiriza. Lwaki? Anti akabaliga kazaala ekirwadde ekyokubiri kye bayita nasiku. Kanjala abantu 5 tusimbe mu layini wano. Bannamawulire mutunizeni ebyumba. Utatawanya nnyo bali tutunule eri wetti. Kakati katugambe nti ekibula kitunu kiri eri. Ngambye 5. Mweze. Kati njagala y'omusaaze nga alina ekigere nga kimpi. The one. Njagala omulala nga alina ekigere nga kimpi. Tekaba kamogo kuba sinze nakutonda. Njagala alina ekigere nga kimpi. Kakati godda wano, dda wano. Gwegenda wali bala babiri abali eri. Adde wano. Kakati njagala musimbe kabaliga. Ate abaddewo mu ddalasa yaffe ajja tutawanya. Njagala kabaliga. Gwe teekamu kabaliga. Nga omusimba bulijjo. Sigamba gwe kateekamu kabaliga. Anti akabaliga kazaala nasi ku nasi. Muna abasaze basimba nasi ku nasi. Naye siwuliranga weseeka atugamba nti musimbe nasi ku nasi. Omuwulirako? Lwaki basimba nasi ku nasi? Gamba kabaliga. Akabaliga kazaala tetulayo gwe yimirira buyimirizi. Banne mukakase nti mukirabye. System kyeyo gamba nasi ku nasi. Eno nasi neno nasi. Nimbye kikino teri wadde hadithi naffe ekyogera. Twabijjawa gantu ga kutetenkanya. Ate ng'eddiini yaffe si ya kutetenkanya. Ali yatugamba nti law kana ddiinu birra'yi, singa eddiini eno yali ya kutetenkanya, lakana asfala alkhuffi awla bilmashi. Mu kusiiga ku ngatto twalibadde tusiiga wansi. Naye olw'okuba si ya kutetenkanya tusiiga waggulu, ate nga wansi we walinnya naye tusiiga. Siwulira? Eddiini yaffe ya bwino. Nange nasazeewo nsomese kusimba layini nga nkozesa bwino ku bwino. Bw'otakola bulungi kabaliga ojja tusala. Kabaliga tomanyi kati tuya bwoti. Njagala bwoti. Kati kano ke bayita akabaliga. Bana bakamera nga mutuyambi. Emisomo gisaasaanye egyo. Kati ako ke kabaliga. Akabaliga kazadde ki? Kazadde nasi ku nasi. Mbagala eno mudde eri bannange. Ali, naddala ngo kuba gomanyi okunnyonnyola. Aye totuula yimirira ngamba nti olaba bulungi.
kati akabaliga kazaala emize ebiri ogusooka nnasi ku nnasi analabye ogwokubiri bani mwanguye ddala seggwe weebale nnyo yimirira so nga ku kirwadde ekisooka akabaliga kikaleese weebale nnyo babuuze nti njagala kirwadde ekisooka gamba nti ekifo ekitaliiyo ekifo ekitaliiyo bagamba alina bwina amuleete kati ekirwadde ekyokubiri kisongeko alindako gwe songawo babuuze kino ki muwantwa si babuuze kino ki muwantwa babuuze ate omubaka yagamba atya bintu bye twakasoma kati basomesa omubaka yagamba atya kuziba myagaanyi yaga nti wasuddu lhalal muzibe kati bagizibyako lwaki gamba simple because kabaliga kekazadde nasi ku nasi ate ne kazaala emya webale nnyo ligenda bali barakallahu fikum kakati basaaze bannanga b'ebitiibwa ndowooza mukkiriza tusimbye kabaliga ne kagenda kazaala ebizibu mu layini yaffe simanyi mpulira kakati njala otunula ebigere byange bino kubanga nze nange bwenti bwe nakula era bwe ntambula bwenti simu kitegeera naye musala sibireeta nawe tubireeta nga musala bikoma eri mu kkubo bikoma eri mu nnimiro yo oli musisi wa capati ne bw'oyimira bwoti ng'osika capati kino mutawaana wamma naye musala gamba togazza tozza akabaliga ne woba osala wekka ne woba imaamu musoke mulise ku byange wano mamati kyekyo gamba kabaliga mbuuza ggwe kyekyo okalengedde bulungi kamera kalengedde Abdul Fatah okalengedde kakyako nkole ntya kyekyo kabaliga kikyolabye Abdul Fatah gamba ntunudde mu kibula nzenna omutwe gutunudde mu kibula ate ekifuba ate ekigere kyange ekyaddyo ate ekyakkono kakati mu bitabo kye bayita istiqbalu lqibla bikulliyatika laba nga oyolekera mu kibula wenna ne bwogenda nga ku sujudu engalo zino tosaasaanya ekibatu ozikolanga bwoti then nononya oli ekibula nezifeesinga mu kibula ng'oli ku sujudu owunzike nga engalo zitunudde mu sujudu zitunudde mu kibula ng'oli ku sujudu abali ku layini mulabi kyenkoze mumbuuze ekibuuzo mugenda kumbuuza ki mumbuuze kikositinze ekyokujjamu akabaliga mumbuuze tekiina sisanze embuzibu bonna nyina ensonga lwaki mbagambye bambuuzi kuba ne shaitaani manyi tubuzaabuza oyinza okisobola ekyo ojja gawulira ggwe nze byagaana ebigere ebyange byagaana eyo mputu nayo tetubuzaabuza webale nnyo mu kutambula ze ntambula bwenti bwe nzija mu swala nga nkajjamu olwabino gwenjo balaga nze negendereza manyi byenjogera Allah jabimbuuzako ngenda balaga bwino ngalaga nti kajjeemu ate lwampaka kasita kyenkoze mukitegedde mbasaba mujjemu akabaliga nga bwenkoze nasoose kabaliga nenkajjamu kati olabye ekibakoze ng'omukuba ekikonde mbuuza ggwe abaakuyamba oba abaakuyamba kubanga eswala iyo
ate Kabuli ne Kabuli yo ate swala egenda okuyambako okutereza Kabuli yo. Aha kati mulabye yeri bannange mulisizaayo nsaba Allah bwe mu bulungi. Kakati kale barakallahu fikum. Kakati waliwo kye mutabanna bakola kye njagala tukole eddala sebewedde. Kakongovule kakasanga kateebye mukamu nno. Tokakwataganya togatta kuteebaganya just kuteebaganya togatta kakongovuleko kukamu nno. Ate tosukwizinga tonyigiriza musaaze. Gwe just labanga kigere kyo kikwataganye n'ekyamu nno sikanasi kunnasi wabula ekigere kyonna. Abdul Fatah musonyi obata wanyabantu layini eno mugifinye bulungi wete oba muze ku byuma wano mugifune bulungi yona mugina bulungi okutuka eri. Aha kakati njala wetegereze akakongovule kateebye bannange kateebye. Aha kakati bino bifu temubizza bitya kati imaamu nga tanategeeza bwino yali badde agamba basaaze bano owa bulaka sikako mu maaso tobisikangayo lwaki anti ye alaba. Aha sima kitegeera kati alaba ono ali offside simanya mpulira naye mbuuza ali offside oba nedda ali ku mustawa oba ali offside kubanga essira si wano si kalayini kano wabula essira. Aha kwa bw'anaasika mu maaso ate akakongovule tekajja kute. Nze ddala serungi maze kati sokoleke essira si wano era lumu mujja kulaba nga omusaza avuddeyo ng'ayisaawo wano bw'ati sika maaso tobisikangayo. Sikako maaso sikayo maaso tobisikangayo maaso sikako maaso owa stocks eza green eza red sikako maaso tobisikangayo. Mugambe nze nateebeseza akakongovule kange kukono bwe naasika maaso tekajja kuteebagana ate nga bwina ayagala kate. Waliwo n'abayingizamu volongoto okutereza emabega ku bisinziiro naye mufu si ku bisinziiro mabega ate si maaso kalayini wabula kigere ku kigere kakongovule temuva ku layini. Kambasomere hadithi emu eddala seerenjiggalewo mu hadithi emu Imam Ahmad Shakiri agiina era yalaga nti bi isnadin hasan. Wulira ombaka yatuga nti innama tasufuna bisufufi almalaika ay iqtidaan bihim kama qala as-Sudi. Kale inshallah rijja jivuna mu darasa ejja kubanga eyo hadithi kinyusi mu darasa yaffe ate mbalaba mukoye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.